Emmwanyi eno genda ogisimbe. Abantu obwavu tebusaanidde kubeera mu Uganda ng'asimbulidde wano Luweero. Bagenda okukima ku haji abempita basigaleyo. Binakana. Luweero please muzuukuke. Ebintu bino byetwalwala ebbanga lyetwalwa myaka 4 wano ggulu abadde mu lutalo wuno ndikubyuma ababuulire bawaziza emyaka 25 bavudde mu lutalo kirindoza 18 abiri naye bw'otuuka eggulu n'okigeragera newafuwala eluweero oyinza okwewuunya bali bali mu kukola sente mwe muli mu kulambaala Please muzuukuke mukole sente muve mu byokwekubagiza eggwanga litebenkedde abantu bava Somalia bava Eritrea bajja wano kufuna bubudamu mwe muli wano twalwale mukole sente mirembe weegiri eruweero mbayirana olimaana ebintu musaawa emu weetu oba oli Kampala oba mu kitundu okatale kennyini ebyo niwosalawo kubizza eno yonna maketi wonna saidi ne saidi so tujjemu ebintu by'okuzanyazanya buli kyoteeka mu ttaka wano ate kivaayo ettaka ddungi kale mbakubiriza nga mbaliriza ebintu bino bibiri mutwale abaana basome okusoma kwabwereere okujjukujju n'ozifuna waakirizigabe bugabi kubanga singa tunaakukwatako ng'otunze emmwanyi zino ng'ozijje wano n'obaako g'oziguza wano kanaakujjuutuka kubanga ndi omu kubagenda okukuwala awala okukwasisa amateeka. Eno ffe we twagendera mu nsiko kyekyali ekitundu ekirimu emmwanyi nga tuva n'e Masaka n'ewaffe Gomba ne tujja e Luweero okusuubula emmwanyi. Ebyuma byaliwo nga bisunsula emmwanyi ate nga tuzijja kuno ne tuzitwala e Masaka. Pulezidenti akomezzaawo bye yasangawo n'olwekyo mbasaba nti afunye emmwanyi olwaleero genda olabirire emmwanyi y'ensonga lwaki njagala endagamuntu yo ndabe wa gy'otudde emmwanyi zange nja zigoberera si zange wabula za pulezidenti ate si za pulezidenti wabula zisonga ggwe muddeeyo ku nnono Uganda twali tetuli nsi ya busuubuzi twali nsi ya bulimi n'olwekyo essaawa zino tuddayo ku bulimi obwa jjajja baffe abaavaawo mukwate emmwanyi zino ng'obwegendereza muzikwate ng'ekyomuwendo tewali ajja kuwa ssente za bwereere nga tokola. Pulezidenti bw'aba abawadde miliyoni 10 please mugezeeko nnyo okukikuuma tewaliwo gy'ogenda kisanga. Emmwanyi zino tetusosola bw'oba oli wa Nuupu oba oli waki jangu ofune emmwanyi ove embwavu. Politics yaweddewo olwaleero tetuli mu bibiina bya bufuzi tuli mu kulaakulanya ggwanga. Singa munaalabirira emmwanyi zino era bwe zinaaba tezibamaze tugenda kuddayo tumugambe nti ssebe emmwanyi ze watuwadde tezaamaze atwongereyo endala nga naye mukola. Saagala mutwale emmwanyi zino nga temugenda kukola atagenda kukola totwala nkwegayiridde zindekere. Tugenda kutambula buli omu wazitutte eno Greater Luweero yonna ndagitambula singa onooba ng'otudde emmwanyi zange oba ng'otutte emmwanyi za pulezidenti. N'olwekyo mu kino ekisanja pulezidenti kyakomyewo kyakukola si kyakuzannya. Mbeegayiridde ababadde balina endowooza nti emmwanyi banzimba n'enzitwala e Gomba emmwanyi ziizino emmwanyi ziri emitwalo 5 gye yatuwadde. Njagala buli muntu afune emmwanyi agirabirire yino tulese emmwanyi nga nnungi luli mubadde nga temubifuna. Olwaleero pulezidenti yatuwadde emmwanyi emitwalo 5
abagweta Luwero yenze ntuukiriza ebyo pulezidenti bye yatutuma oba ffe byatutwala mu nsiko okulaba nti abantu ba bulijjo mubeera bulungi. Mbeegayiridde zino emmwanyi ze tuleese ku luno za kulondoolwa era tuzituumye kibooko. Atodde emmwanyi nga tojja gisimba mukwana emiggo gijja kulya. Saagala tubeere mu bulaavu mu mmwanyi za pulezidenti zatuwadde. Akutte obukadde 10 n'abutuwa. Tabutuwadde mu mpeke nga mmwe bwe mwagala babawenga ssente ez'obwereere ku PDM. No, atuwadde obugagga obw'ensibo nga tulina kusimba mmwanyi tuggyemu ssente n'omwana n'omuzzukulu. Bwe tuddayo waffe mu kibiina kyaffe ekye-NRM, ennyumba emu erimu paati 3. Esooka bebo abaagala kibeerewo, eyokubiri bebo abakiryamu, eyokusatu bebo abaagala kigwe. Nsaba abantu bano bwe baba baagala ekibiina kigwe emmwanyi tebazisimba. Abo mujja kuba paati ziri 3 mu NRM eki. Abaagala kibeerewo, abaagala kigwe, abakiryamu n'abaagala kigwe bonna weebali naye era baana ba NRM. N'olwekyo bwe mutaasimba emmwanyi za pulezidenti zino muba mwagala akole ki? Agwe. Mwe balaba abasinga, abalala gye bali tutambula nammwe naye tubeegayiridde obukadde buno 10 tebubadde bwangu. Nange sirina nandibulidde naye mbuleese gye muli mubukozese ate tusabe ebirala. Singa tukola bino nga bitambula bulungi then kino kyakulabirako batutadde ku test. Ddala abantu bano baagala kye baasaba, banaakola ekigendererwa. Kati mmwe mwesuula nze ugomba temwazirabye nga zengedde ngenda kunoga nga mmwe musimba temwazirabye ekyeziri. Bannabyabufuzi tumanyi nnyo okulobinga naye Afande Ssennoga atali mu byabufuzi ng'asobola okusika emmwanyi neweguba mutwalo gumu bwe guti, kubanga bw'obala nti buli muntu afunye ebikolo 10 omutwalo gufuna abantu 10. Ekitegeeza kati wano tusuubira abantu abali mu 5 n'okweyongerayo okufuna ku mmwanyi zino. Bangi abagifunyeemu abo abaafaayo, abamu tebagifunyeemu olw'okuba tebaakola ki? N'obugayaavu n'obutamanya n'ekifiiriza byonna ne biba nga byegattidde wamu. Naye kyokka abo abataafaayo olwaleero abaafuna emmwanyi mu 2014 olwaleero luno beenyumiriza mu ki? Mu operation wealth creation. Abo abaziteekanga emmanju ne zikala kati beegomba abo abaafaayo. Nze njagala kiyitwe ekyokuyiga. Oluusi mu nsobi oyigiramu. Gwe yazikaza wammanju bw'oba oli wano oba toliiwo, ekyo kiraba nti tolina kye wakola okujjako okufiiriza ki banno ne gavumenti yo eteekamu ssente. N'olwekyo ekintu ekyo ku luno tulabe nti ffenna tuli bantu abaze okukozesa kyansi eno gye tufunye. Pulezidenti twamusaba emmwanyi ate ng'oluusi twazimusaba nga ne bali abaazikaza mwe bali olwaleero bagenda kufuna, naye nga mwafunako bannaffe temuddamu ne mukola ensobi ng'eyo. Kiswaza nnyo, tuba tetulina gye tujja kgenda. Era bwe nkugamba nti oyo omuntu atutte emmwanyi eno n'atagisimba ye mulabe wa gavumenti asooka, kubanga yo ekupulaningira osobola okuba obulungi, ove mu bwavu, abaana bo basome, ofunewo kyokkola, naye gwe n'ogenda n'ogiteeka wali oba n'otuuka mu kkubo n'ogiguza omuntu omulala, oba okoze bubi nnyo. Tekisaanidde. Zino emmwanyi zijja kubeerako obukambwe obuyitirivu singa tunaabeera nga tuzirambula.
gwe olina okujja wano emmwanyi ng'omaze okutegeera nti olina woogitwala wategekawo dda ogituuse nga ne bwogituusa saa 12 ez'akawungeezi osula ebikole 10 biriwa at least biri mu ttaka otegere nti emmwanyi yange yakoze eki yatuuse. So emmwanyi zino kyekyobugagga ekisingako. Ate nze mbabuulira mmwe kansoke njawulemu abasajja gye bujja myaka nga5 bw'oba tolina musiri gwa mmwanyi tojja kutuula n'abasajja banne. Ekyo kyo gye tulaga kimaze kikkirizibwa kitongozeddwa Uganda nsi nnimi ya mmwanyi. N'ebitundu ebibadde bitalima mmwanyi kati byonna emmwanyi ezibadde mu nasale wano zonna zikuluguka zambukawa zambuka mu Northern zigenda mu Karamoja zigenda Kotido zigenda wa. So n'olwekyo Mwajumani yonna mmwanyi kati. N'olwekyo gwe ofuuse ekyokulabirako ekya regions endala zonna mu ggwanga. Enjala gye bagambe nti ate kaakati omanyi nti Northern region yekyasinze okulima emmwanyi nga mwe mukola ki ekyokulabirako. Ekigambo retired tekitegeeza nti aba retired ate yabeera omulwanyi ddala akyakola ki akyasingawo ku ntikko kubanga kati ffe tujja tugoberera mukululo gwani gwabwe. N'olwekyo nebaza Katonda tukuŋŋanyiza wano olunaku lwaleero. Nsi ye teyandibadde wano ne gwolaba ali wano tomuyisa mu maaso y'oyo ayagala ensi ye. Ntuusa okulamusa okuva ewa mukadde waffe General Caleb Akandona Salim Saleh, Chief Coordinator Operation Wealth Creation, ate Senior Presidential Advisor on Defence and Security. Abaagala nnyo kubanga munnabulemeezi ate era munnauganda ate era mulwanyi ate era nga akyakola ki akyalwana. Naye olwaleero tuyimiridde wano nti Uganda tetukyalina lutalo lwa mmundu. Kati olutalo leero tetulina lwa bwavu nti tulwanyisa bwavu obutaddamu okubeera mu ki mu Uganda. Ensonga etuleese wano si yakujjukira buwanga bwe twaleka mu nsiko, si kunoonya bisosonkole by'amasasi, naye tunoonya obwavu busimbiddewa ejjembe tulyoke tukole ki tubugugumuleyo. N'olwekyo ensonga etuleese olunaku lwaleero ye ya muganda wange ate era omwagazi w'eggwanga lino, naye njagala oyogere ng'ondi wano mukama wange jangu eno teyakatandika kati yeecwacwana ono neyeecwacwana ssebo jeno ono ne mukama we aba akubye essimu agamba bw'aba oli naye tosooka kumuteekerako kubanga ye abanja okusukka ababanja ne tabanja bibye abanjiza banne. Bane tuya n'abantu abalina omutima ogwagala okusaka tubaagala ennyo. Yensonga enkulu lwaki muyise nti omuntu aba alina omutima ogwagala okusakira banne nga teyeesakira yekka aba akoze ekirungi. Era gwe mulamwa kati pulezidenti gwayogerako nti kati tosakira lubuto lwo lwokka, olwasakira nki n'abantu bonna. Kubanga kati kino kye tuliko olwaleero nti tugenda okulonkinga emmwanyi zino, tetulonkinze ezinywanyi z'ono oba zaagi Nadduli oba za Museveni, nedda tulonkinga mmwanyi zo nti bw'onoozirima bwe zitandika okubala si Pulezidenti Museveni gogenda okuwa ssente, si General Salim Saleh gogenda okuwa ssente. Ssente zizo ate osigale nga naawe okulaakulana, wabula nga kitukusaba okulaakulanye n'abalala. Okulaakulanye otya abalala? Nti emirimu gy'onoowa bano abanakoola mu mmwanyi zo n'abalala bagenda ozisunsula n'abagenda ozitambuza olutadde owerese creation. Tuleme kubeera nga abantu banoonya bunoonyi ssente naye tukuliyetingewo ki emirimu. Nti kati emmwanyi zino tugenda ziwa abantu ddala twagala abo baateekateeka ettaka bwe bagenda okusimba. Omuntu yenna otwala emmwanyi ng'omanyi ogenda ate ziguza bali gye tuzigula, amazima kajja kujjuutuka buli wamu bwe zigenda intelligence gyeri. Abasajja bano bola abasooka obuyeekera balina amaaso buli wamu. Bw'ojja kuzitwala wano abavubuka mulina amagezi mangi, naye ate kati n'abakadde nabo mwe bali
n'agenda agamba oli azirima nti ninayo endokwa zange 10 olunona, tujja kukukwata. N'olwekyo nkubiriza bannayuganda nga ndi wano e Busula, tuli mu Greater Luweero, olutalo we twatandikira, kati twaleero tugamba wano ewagenda osibuka buki obugagga, nti bw'otwala emmwanyi eno oba ogenze kuki ku bugagga. So tukuba emmwanyi eno nga tutegeeza nti goba obugagga mu makaago, goba obwavu mu makaago, goba obwavu mu bazadde bo, mu bazzukulu ne banneyiba. Eziriko kala nti ya yero, nti oba myufu, oba ya bbulu, oba ya kiragala, oba ya papo, kala eziriko ya kiragala etegeeza ki? Mirembe. N'olwekyo emirembe Pulezidenti gy'ayagala mu Uganda gya butaba baavu, ne Ssaabasajja emirembe gy'ayagala mu Uganda gya butabeera baavu. Ate era nsaba olunaku lwaleero twatukumya kino nti twamala dda politics, katuli mu byaki bya nkulaakulana. Omuntu yenna aleeta politics awaka oba mu kkanisa oba oyo aba mufere ng'abalimba. Kati omuntu yenna aleete nkulaakulana gye tunoonya. Twagala bugagga bwokka, era olunaku lwaleero ŋŋambye nti eno emmwanyi terimba bw'ogikolera ekyo kyeyagala. Amanya n'eddoboozi nsibadde ndi Evangelist Major Ndiwana Herbert, Personal Assistant wa General Salim Sale, Ssaabasajja Kabaka awangaale ne Nnaabagereka agerekera Obuganda. Abakadde bange mwenna n'okusingira ddala abakukunuvu bannange bwe twasiitanira mu nsiko nga tuyiggagana buyiggaganyi, Katonda n'atugjayo. Abaali bamanyidde okusaaliita nani ne mutalamu, ani mukugu w'ekkubo, nga buli omu avaayo kuba mu nsiko tutambulira kuddiira wano nuddaawo otambula tokyuka. Naye olwaleero ffe bannannyini nsi, ffe bannannyini bugagga, ffe ne bannannyini mwebase Katonda n'akinaanulawo, kubanga batambulira wamu. N'olwekyo najagala okubaza ku layini, mbagambye nti nga maze okwebaza bakulu bannange bano butwalepukana mu nsiko, ate n'okubayozaayoza okubeera abalamu, ate nitweyongera okubanga tugenda tulabagana. Naye nga bwe tuzzeeyo ku nnono twerangirira nti bannannyini kwetikka kigaali obanga twesaddaaka awatali mmere, tetulina misiri. Naye kati nga tusinziira mu maka gaffe, oba abaatukulembera abalaba awadde batuta obuyinza nga tebasobodde kutuukiriza bino, tuveeyo mpola mpola tuzimbe eggwanga lyaffe mu bugagga bwalyo bwe lirina. Kasa tukkiriziganyiza ne mukama waffe President, mugamba nti oba watomeramu watomera, naye weetuli tukomyewo tuwe ebintu tubiddiza abantu baabwe baffe. Era nenakkiriza naga nti ekirooto kimuleese kituufu, kubanga nange seetaaga kusimagiza abantu nga basimagirira mu bwavu. Baffe Ssaabasajja yatugamba temugezaako kubongoota. N'okubongoota kitegeeza kwebaka, naye weebaka owulira, kubanga akakuba ogenda okukerawo. Tuvuddeyo olwaleero nga tubayita awatali kuwannaanya, awatali nga nti oluvannyuma lw'emyezi 2 tugenda kulonda, naye tuteeketeeka abaana baffe babenga bafuna ssente era nga bakozi. N'olwekyo netulina ngeri yonna gye tujja kukola, wazira ffe okuddayo emabega ne tukima bye tuleseeyo tubibaleetere. Tujja basombera bingi ebinaaba mu buyinza bwammwe obw'okukola, kubanga gyebiri n'ababituwa mwebali. Njagala okwaniriza bannange bwe tuli wano nga tulaze wano kaseera katono kulonkinga, kubanga ebyokugaba biri wali, abanajja bajja genda nga bawandiikibwa nga batwala ebyabwe paka
bifuna mwebala okumpuliriza naye njagusa mu ttaka etandikire olw'ensonga nti yamala dde okufuna siteemu era twebaza Katonda olw'ekirooto kya Jenosali Musale nti alwanirira nnyo omuntu w'amaaso okulaba nti yejja mu bwavu ng'alikulima era emwanyi zino gwe mulanga gwalina eri bannayuganda mwenna ensonga lwaki kati ozira tuzigabira ku bwereere era ne pulezidenti y'ensonga y'emu omulama gwaliko ate twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga kino kyekirooto kye kuva dda mwanyi terimba era okubodda bw'otulya hisole wa Uganda amaka ag'omuntu yenna ayitibwa omunnayuganda oba omuganda gye kyatandikira nga baga nti osaanidde okubeerawo n'omusiri gwa gwa Kabaka. Kabaka yali ategeeza kipaiveni kati yayagalanga abantu be kubeera mu bangalo bunani nga wabeerawo emmwanyi z'olima n'otegeera nti omusiri gwa Kabaka naye nga ate kugenda kuyamba ggwe n'olw'ensonga nti walinga oyagala Kabakawo ng'abantu bwe balina okwagala okuli January kati ennaku zino tulinamu batono abalimu be baffe nga bona owulira nti Meja Ndiwana Herbert njagala nnyo Kabaka wange ate njagala nnyo ne pulezidenti wange kubanga ndi munnayuganda ndi muganda njagala Katonda ate ndi omuntu w'amawanga gonna. Ssaabasajja Kabaka tasosola mawanga ne bakama baffe bano kye balina nti okusosola mu ggwanga tekigasa ate mwanyi ze twese wano olunaku lwaleero guno gwonna mukwano ogenda kati ozisimba naye gwojja okufunamu si Jenosali yajja okufunamu si pulezidenti yajja okufunamu si Ssaabasajja yajja okufunamu wabula gwe munnayuganda. Kyenkubiriza munnayuganda nga tuli wano e Luweero abantu b'e Luweero abantu b'e Bufumbanswa Nyembwa Kalule Kikyusa mujjumbire emmwanyi zonna zituli mu bagabira tugenda kugaba emmwanyi tugabe embizzi tugabe n'enkoko naye ng'ekigendererwa munnayuganda okukolerera olubuto n'okukolerera ensimbi okuba nti olina ekikujja mu bwavu. Mbaagala nnyo amanya n'eddoboozi nsigadde ndi Evangelist Meja Ndiwana Herbert Personal Assistant wa Jenosali Musale nga ffe tuli mu pulojekiti eno emulaba olunaku lwaleero wano. Bannayuganda mwenna njagala obannyonnyola okuva olunaku lwaleero totwala mwanyi eno nti ogenda kusimba busimbi olekaawo. Tulina abantu tulina ba CDOs muno mu Luweero abasobola okukuyigiriza emmwanyi ogirunda otya ogirabirira otya era n'abantu ba supplier tujja babakwasa osobola okgendayo n'akuyigiriza emmwanyi eno esimibwa ekifo ekinnyanga kigazi kya fuuti 4 obugazi side ne side wano mabanga n'okola fuuti 10 naye bannayuganda mumanyi okusimba emmwanyi omala okugisimba ate n'ossaamu kasooli n'ossaamu ebijanjaalo n'ossaamu buli kimu emmwanyi gy'okoma ogifuutiika n'ebintu ebirala efa. Naye kye mbakubiriza nti wotunira omuntu nti yakutte ensimbi ne tuzissa mu mwanyi zo ne ziweebwayo ku bwereere faayo okulaba nti okirabirira nga gwataddemu ssente kubanga enkya gwojja okukungulamu ate era gwojja okufunamu. Era mulimu abantu bangi abafumirira ebintu bino naye tulina bannaffe muno njagala nnyo muganda wange bamuyita Dr. Lutalo Omuyimbi yajja wa Jenosali dda n'atwala ensigo z'emmwanyi n'asimba naye yangamba kati alina yiika 5 kati yakungula abalala olwazi baba bazirekawo ne zikala. Gavumenti eno ku luno muzeeyi pulezidenti yagaye nti ekisanja hakuna mukyezo teri kwebaka okwebaka kwekulwa nti wooli yongerako obwongezi bw'obadde webaka nga toyagala tandika okwagala abantu bw'obadde tosonyiwa sonyiwa bw'obadde teweenenya weenenye bw'obadde toyagala kulima yongera kulima kubanga Uganda tekyali muntu agenda kuwa kyabwereere. Era nze ntula nti bino byolaba jeno bibagaba pulezidenti byagaba tuyinza okukoma ku bino abantu abasinga generation yene empya abamu tebalina mitima gya Bwakatonda omutima gw'okwagala mutono naye nsanyukidde nnyo abatuuze ba wano twabaganye tuleeta emmwanyi ne mujja tulina emmwanyi zetugenda okugaba ezisukka mu 3,000 eri abo bonna abalirwedde n'ennimiro zaabwe ez'okulimamu. Seewo otunira ono kating ojja mugula kating ojja musanga ku siringi 15,000 ne wano omutwalira bwereere buli mwanyi gemawulire gemba wanganzi. Eno ffe wetwagendera mu nsiko kyekyali ekitundu ekirimu emmwanyi nga tuva ne Masaka n'ewaffe Gomba ne tujja e Luweero okusuubula emmwanyi. Ebyuma byaliwo nga bisunsula emmwanyi ate nga tuzijja kuno ne tuzitwala e Masaka. Pulezidenti akomezzaawo bye yasangawo n'olwekyo mbasaba nti afunye emmwanyi olwaleero genda olabirire emmwanyi y'ensonga lwaki njagala endaga muntu yo ndabe wa gy'otudde emmwanyi zange nja zigoberera si zange wabula za pulezidenti
ate siza president wabula zisonga gwe mudeyo ku nnono. Uganda twali tetuli nsi ya busuubuzi, twali nsi ya bulimi. N'olwekyo essaawa zino tuddayo ku bulimi obwa jjajja baffe abaavaawo. Mukwate emmwanyi zino ng'obwegendereza, muzikwate ng'ekyomuwendo. Tewali ajja kuwa ssente za bwereere nga tokola. Pulezidenti bw'aba abawadde miliyoni 10, please mugezeeko nnyo okukikuuma, tewaliwo gy'ogenda kukisanga. Emmwanyi zino tetusosola. Bw'oba oli wa Nuupu oba oli waki, jangu ofune emmwanyi ove embwavu. Politics yaweddewo. Olwaleero tetuli mu bibiina bya bufuzi, tuli mu kulaakulanya ggwanga. Singa munaalabirira emmwanyi zino era bwe zinaaba tezibamaze, tugenda kuddayo tumugambe nti ssebe emmwanyi ze watuwadde tezaamaze, atwongereyo endala. Nga naye mukola. Saagala mutwale emmwanyi zino nga temugenda kukola. Atagenda kukola totwala, nkwegayiridde zindekere. Tugenda kutambula buli omu wazitutte, ne eno Greater Luweero yonna ndagitambula singa onoobanga otudde emmwanyi zange obanga otutte emmwanyi za pulezidenti. N'olwekyo mu kino ekisanja pulezidenti kyakomyewo kyakukola, si kyakuzannya. Mbeegayiridde ababadde balina endowooza nti emmwanyi banzimba n'enzitwala eggomba, emmwanyi ziizino. Emmwanyi ziri emitwalo 5 gye yatuwadde. Njagala buli muntu afune emmwanyi agirabirire. Yino tulese emmwanyi nga nnungi. Emmwanyi ezigabiddwa teziriko politics. Kati maama ono omulaba wenyalemu naye ayambadde lwedi ye maama Seerabira. Kati Seerabira tagenda kwerabira nti yaliko omwavu, wabula kati olwaleero asimbudde ng'agenda okulwanyisa obwavu. Tukuwadde emmwanyi.